One Uganda, one people. Era tukitunuulira tetusirise tumanyi ekyokukola akaseera akatuufu kagenda bujja nga nekeeyogedde. Mwami Nandala ne mwami Amuriat Oboy ekisanja kyabwe tumanyi nti kyaggwako naye tetunnaba kuteekateeka kulonda kwennyini okw'omuggundu. Ebiseera ebisinga neeke yesalawo ng'omwogezi w'ekibiina kya FDC mu Uganda bwe yagambye nti yalondebwa neeko okubeera nampala wa FDC mu Parliament. Naffe ekibiina kyaffe kitambulira ku mateeka, tulina legal team ekola bya FDC. FDC mu kira tetukaanya nabagamba nti twalina okulonda. Nze ng'akulira okukunga FDC seetabangako mu kulonda kwonna, ate ng'ebbanga lyonna abakulembeze babadde bakulembezebwa mu bikolebwa byonna. Kitegeeza nti okwo kwabo abaali bakulira tax paaka ya bweyogerere oba kirinnya. N'olwekyo nga bwe mwawulidde abawambye ofiisi yaffe nga mulimu obukulembezebwa paaka, oli ne yeeyogerako nti nze nkulira paaka, kitegeeza bwe balonda lukiiko lwa paaka ne bajja bakozesa ofiisi z FDC okuba nga batwala obukulembezebwa taxi maaso. N'olwekyo byonna ebigenda mu maaso tubitunuulira, tubiraba, naye ekigenda okuva wansi tugenda kukunga. Tebajja kukyagala, tujja kugoba abafere, tujja kugoba abakifeesi, tujja kugoba bamafiya ofiisi zaffe FDC oyo.